Olunaku olwaleero ng'abakulembeze bw'abasuubuzi mu bibiina eby'enjawulo tusobodde okufuna omukisa ne tusinkana pulezidenti w'eggwanga wano mu State House Entebbe, era ne tusobola okubeera nga twogera ku nsonga ez'enjawulo eziruma obusuubuzi n'okusomoozebwa abasuubuzi kwe bayitamu. Era pulezidenti ne yeeyama ensonga zaffe agenda kubeera nga azigoberera n'okulaba bwe asobola okuyamba abasuubuzi okutambula ne poliisi za gavumenti kakibeere kutandika kukolera wano bintu wadde n'ebimu ebintu bye tubadde tusuubira nti bizibu okukolera wano nga yeeyamye ajja kusobola okubeera nga tukwasizaako. Era mu ekyo n'atusaba tukole research gye tugenda okubeera nga tuweereza mu weeks 2 okwongera okubeera nga agyekenneenya n'ebitongole eby'enjawulo ebya gavumenti. Wabula era n'atukakasa nti nga 31 omwezi ogw'omusanvu agenda kuddamu asisinkana abasuubuzi mu bungi ng'amaze okubeerako n'enkuŋŋaana ez'enjawulo n'okulaba abasuubuzi be tusobola okugenda mu maaso okukwatagana n'abakolera wano ebintu oba ba manufacturer, tubeerewo n'entambuza ebyenfuna nga ffenna tusobola okubeera nga tutegeeragana. Kye tusuubira gano mawulire malungi. Njagala okukozesa omukisa guno okugumya abasuubuzi nti olukuŋŋaana lwaffe pulezidenti lwe yeeyama okutusinkana nga 2 lwongezeddwayo okutuuka omwezi ogw'omusanvu nga 31. Tubasaba tubeere bakkakkamu, wabula ate tusigale nga tugenda mu maaso okunoonyereza n'okuteekamu ebirungo mu nsonga zaffe, engeri pulezidenti gye yeeyamye ensonga zaffe zonna okubeera ng'ajja kuzisalira amagezi. Amannya ze Dr. Musoke Thaddeus Nagenda, chairman wa Kasiita, Uganda. Amannya John Kabanda, President Federation of Uganda Traders Association Zifuta. Olunaku olwaleero tumiitinze omukulembeze w'eggwanga ku nsonga zaffe ez'okutumiitinga Kololo nga bwe twali twayogera, naye atunnyonnyodde ebintu bingi ku nsonga ze twayogera Kololo, era n'atusaba nti olw'okuba abadde tannaba kukola bulungi research ku nsonga za IFRIS, emisolo egya kilo, values, ensonga y'aba manufacturer okutembeeya ebintu, n'atusaba olukiiko olubadde olw'ennaku z'omwezi nga 2 ku Lwokuna luyimiriziddwa, n'agamba ali lwedde okubaawo ng'ennaku z'omwezi 31 Kololo. Ntwala omukisa guno okwowola abasuubuzi mwenna okwetoloola eggwanga nti mujje Kololo ng'ennaku z'omwezi 31 ogw'omusanvu, ate mu ngeri y'emu ne mbasaba okubeera abakkakkamu kubanga ebintu byonna bisigadde nga bikyali on hold nga bwe yayogera nga tuli Kololo. Mubeere bakkakkamu, mubeere betowaze ku nsonga eno, wabula tuve bule ne bweya nga bwakola research naffe nga bwe tweteekateeka okulaba ng'ennaku z'omwezi 31 zitusanga nga tweteeseteese bulungi buli kye tumugamba, kubanga ajjukira agenda kujja amaze okukola research okuva mu nsonda ez'enjawulo. Katwetaaga buli kye tuba twogerako nga tukirinako obukugu tusobole okuba nga tujjawo wiini ku buli mutendera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mbaagaliza okubeera obulungi. Katonda waffe omulungi abakuume.